nga tugenzeeko wano emboozi eno bannaffe ababukedde njijja wano ku online yaabwe naye nga ne mu lupapula mweri esobodde okuba mu bukedde w'olunaku olwaleero olwokuna ennaku z'omwezi nga 12 osobola okugenda n'oginoonyako nga bagamba omutwe gugamba nti abaana babasudde bagobye Namwandu mu nju. Bw'olaba omutwe guno oyinza okugamba mugobye mu nju naye sooka owulire emboozi eno egamba bweti ngenda kusooka gikuwanga bwebadde wano. Omukyala Aisha Nakitto bamuleka bamwefuulidde nabamugoba mu nju zabadde asolozaamu ssente ezimulabirira. Ennyumba zino za mizigo zigambibwa nti ziri Gaba mu zone gye bayita Mission Zone e Makindye. Basudde yafa 1997 ng'ali amaze ne Aisha Nakitto emyaka 13 era nga bazadde abaana bana. Basudde yalina abaana abalala mu bakyala ab'enjawulo abagatta ku baana 16. Bano bamulekwa bajje Aisha bamugyemu obuyinza okusolooza emizigo gino gye bamulekera. Emizigo giri 10. Namwandu gyabadde ajjamu ekyokulya mwabadde ajjamu n'okuba ate nga yeeyimirizaamu. Omukyala Aisha bagamba wano bamukootinga bagamba nti bwe bamubuuzizza lwaki bamugyeko obuvunaanyizibwa bwe yababuuzizza lwaki bamugyeko obuvunaanyizibwa buno n'abategeeza nti nabo bakuze yessaawa bali ku ssente za kitaabwe. Aisha Nakitto nga bw'agamba. Aisha Nakitto agamba nti ennyumba zino zaamukwasibwa mu lumbe nga bakabye olumbe lw'Amani Basudde era nti omukulu w'ekika yamutegeeza nti weerabirire ng'okozesa ennyumba ezo ng'ojjamu akasente. Aisha agamba nti mweraliikirivu olw'ensonga nti ebirwadde bingi nnyo bimubala embiriizi ate nga takyava mu ddwaliro. Era nga agamba yemulugunya n'abo ku bayimbi abazze nga baddamu ennyimba ez'Amani Basudde ate nga akasente tafuna. Era nga agamba nti waliwo n'omuyimbi eyabalyako ssente za Jenosalimu Sale erinnya n'alisirikira. Kati nno nange kwe kubuuzaako munywanyi wange bamuyita Frank Serunjoki mutabani w'Amani Basudde atera okuba ate nga mbuulira ku mboozi. Kati omukulu ono bwe mubuuzizza n'angamba emboozi eno yonna nange njirabye bankedde kunkubira amasimu nga bambuuza kiri kiti ekituufu. Kati nno okuvaako ye ekiwandiika kitadde na ku mutimbagano oyinza ogenda ku peegi ya Amani Basudde nosobola okuba ate nga ng'obisoma byonna. Ategeezezza bw'ati okusinziira ku bafamire bo abaana ono bamuyita Frank Serunjoki ye mutabani w'Amani Basudde ono. Kati ye agamba Amani Basudde yazaalibwa mu Gwa 1958 n'afa mu Gwa 1997 ng'alina emyaka 38-39. Basudde yaleka abaana 17 Bukedde egambye 16 nga ku bano kwaliko abaana babiri abagenzi kati okuli Katamba Joseph ne Nalweyiso babiri. Basudde essaawa eno alina abaana 15 nga bonna balamu era nga bategeera bulungi ate nga bakulu bulungi kuba Basudde talina mwana kawansi wa myaka 27 ekitegeeza nti bonna batandikira wakati w'emyaka 28 okudda waggulu. Basudde ye muyimbi yekka mu ggwanga akyalemya abantu naddala ab'obulabe okumusuula kubanga bukyayingira nsiike ya kuyimba paka bwe yafa paka essaawa ya leero yakyaliko ate nga w'amaanyi naye ekyo kitegeeza nti abalabe be baali tebaggwangayo wabula baggwamu maanyi era nga abalabe bagezezzaako nnyo okumusuula naddala nga bakozesa ebintu eby'enjawulo bamulekwa kubanga bagezaako abaana babasudde ennyimba n'abalabe babasudde nebibalemye babikozesa bingi nebibalemye. Kati abalabe babasudde batandise okukozesa Aisha Nakitto Namwandu omu ku bannamwandu babasudde okwagala okwonoona erinnya lya Basudde ne ekintu ekitali kituufu. Aisha Nakitto omu ku bannamwandu babasudde okuvaayo n'agamba nti abaana babasudde bamugobye mu nju si kituufu wadde kubanga Namwandu Aisha Nakitto amanyi bulungi abaana babasudde bonna 15 abaliwo era nga alina ennamba zaabwe ez'amasimu. Kiki wulira agamba kiki ekyamugaana okwogera n'omwana omu ku omu ku kikolwa ekyo era nga Namwandu bino byonna abyogera aliwa ewa Basudde. Kale nno ffe ng'abaana ba Amani Basudde ebintu bino kuba tubisuubira kuba omuntu yenna ng'ayagala okwonoona omuntu akozesa ekitonde ekikaze. Nkakasa nti Namwandu bino byonna byaliwo nkakasa nti Namwandu bino byonna waliwo amuli emabega naye ng'abaana babasudde kino tebasobola kikola era si kituufu wadde kuba nkakasa nti Namwandu
tasobola kuvaayo n'amenya mwana yenna yamugobye ku nju, kubanga abaana ba Basudde tebasobola kukola kintu era nga tebamaze kukaanya bonna. Agamba okubaako omu nga bakanyiza ekiteeso kisobola okukola olwo okwewala ekiyinza okuleeta obutakwatagana nga baluganda. Yenna ali mabega wa kino ngukakasa teri kintu kigenda kukolebwa ssaawa. Tewali kintu kyonna kigenda kukolebwa kutyobola linnya lya Basudde. Namwandu Aisha bw'abanga abadde mu maka ga Basudde emyaka 26, abaana abalaba kati kumugoba era nga bamunoonyaako ki ku lwa famire y'Amani Basudde. Wulira, ku lwa famire y'Amani Basudde, nze Frank Serunjoji omwana agambye nti alabudde ku linnya lya Basudde tuli beetegefu okuwemukira omuntu yenna singa ebintu nga bino ebitali bituufu bagezaako okwonoona erinnya Basudde bwe batebikomeza, nga bewandiikidde bannaffe ababukedde abafulumizza amawulire ago n'emboozi eyo eya Namwandu bwesobodde okubate ng'etambula. Emboozi nga bw'oziwulidde yeeyo nno bwevaako mu famire y'Amani Basudde. Bannaffe ababukedde bagireese, agamba nti bamugobye mu nnyumba. Bamugobye mu nnyumba, bamujja ku nnyumba z'abadde asolooza, bamulekedde omuzigo gumu gwagenda okusolozaamu. Kitegedde kati ensonga ezo bwe ziri bwe zito ku nsonga ezo ez'Amani Basudde. Oba ozisomyeko oyinza ozekeberako mu bukedde w'olunaku olwaliro. Obukedde ali ku peegi namba 4, esobola okuba ate nga owulira naye nga ne famire bweyogedde bwetyo ku nsonga ezo okutegeeza byonna.